Essula ya 24. Yoswa n'akuŋŋaanyiza ebika byonna ebya Isirayiri mu Sekemu, n'ayita abakadde ba Isirayiri n'emitwe gyabwe n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe ne beeraga mu maaso ga Katonda. Yoswa n'agamba abantu bonna nti, Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti, bajjajjammwe baabeera mu biro eby'edda emitala w'omugga. Teera, kitaawe wa Ibulayimu era kitaawe wa Nakoli, ne baweereza bakatonda abalala. Ne ntwala jjajjammwe Ibulayimu ne mmuggya emitala w'omugga, ne mmuleeta mu nsi yonna eya Kanani, ne nnyongera ezzadde lye ne mmuwa Isaaka. Ne mpa Isaaka Yakobo ne Esawu. Ne mpa Esawu olusozi Seyiri okululya. Yakobo n'abaana be ne baserengeta mu Misiri, ne ntuma Musa ne Alooni ne mbonyaabonya Misiri, ng'ebyo bwe byali bye nakola wakati waayo, oluvannyuma ne mbaggyamu. Ne bajjajjammwe ne mbaggya mu Misiri ne mutuuka ku nnyanja, n'Abamisiri ne bagoberera bajjajjammwe n'amagaali n'abeebagadde embalaasi ku nnyanja emyufu. Bwe baamukoowoola Mukama n'assaawo ekizikiza wakati wammwe n'Abamisiri, n'abaleetako ennyanja, n'abasaanikira, n'amaaso gammwe gaalaba bye nakola mu Misiri, nammwe ne mumala ennaku nnyingi mu ddungu. Ne mbaleeta mu nsi ey'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani, ne balwana nammwe, ne mbawa mu mukono gwammwe, n'ensi yaabwe ne mugirya, ne mbazikiriza mu maaso gammwe. Awo Balaki omwana wa Zipoli kabaka wa Mowaabu n'agolokoka n'alwana ne Isirayiri, n'atuma n'ayita Balamu omwana wa Byoli okubakolimira. Naye ne ŋŋaana okuwulira Balamu, kyeyava abasabira omukisa nate. Bwe ntyo ne mbawonya mu mukono gwe. Ne musomoka Yoludaani ne mutuuka ku Yeriko, n'ab'e Yeriko ne balwana nammwe, Omwamooli, n'Omuperizi, n'Omukanani, n'Omukiiti, n'Omugirugaasi, n'Omukiivi, n'Omuyebusi, ne mbawa mu mukono gwammwe. Ne ntuma ennumba mu maaso gammwe, n'ebagoba mu maaso gammwe bakabaka bombi ab'Abamoli, sina kitala kyo newaakubadde omutego gwo. Ne mbawa ensi gy'otaakolera mirimu n'ebibuga bye mutaazimba ne mubibeeramu, n'ensuku ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni ze mutaasimba ze mulyako. Kale kaakano mutyenga Mukama, mumuweerezanga mu mazima awatali bukuusa, era muggyeewo bakatonda bajjajjammwe be baaweerezanga emitala w'omugga ne mu Misiri, muweerezenga Mukama. Era obanga mulowooza nga kibi okuweerezanga Mukama, mulonde leero gwe munaaweerezanga, oba bakatonda bajjajjammwe abaali emitala w'omugga be baaweerezanga, oba bakatonda ab'Abamoli bannannyini nsi mwe muli, naye nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama. Abantu ne baddamu ne bagamba nti, kikafuuwe ffe okuleka Mukama okuweerezanga bakatonda abalala, kubanga Mukama Katonda waffe, oyo ye yatulinnyisa ffe ne bajjajjaffe okutuggya mu nsi ey'e Misiri, mu nnyumba ey'obuddu, era ye yakola obubonero buli obunene mu maaso gaffe, n'atukuuma mu kkubo lyonna lye twayitamu, ne mu mawanga gonna ge twayitangamu wakati. Mukama n'agobamu amawanga gonna mu maaso gaffe, Abamoli abaali mu nsi, era naffe kyetunaava tuweereza Mukama, kubanga ye Katonda waffe. Yoswa n'agamba abantu nti, temuyinza kuweerezanga Mukama, kubanga ye Katonda omutukuvu, ye Katonda ow'obuggya, taasonyiwenga kwonoona kwammwe newaakubadde ebibi byammwe. Obanga munaalekanga Mukama ne muweerezanga bakatonda abaggya, n'alyoka akyuka n'abakola obubi, n'abazikiriza ng'amaze okubakola obulungi. Abantu ne bagamba Yoswa nti, nedda, naye tunaaweerezanga Mukama. Yoswa n'agamba abantu nti, muli bajulirwa bammwe mwekka nga mulonze Mukama okumuweerezanga. Ne boogera nti, tuli bajulirwa. Kale kaakano muggyeewo bakatonda abaggya abali mu mmwe, mukyuse omutima gwammwe eri Mukama Katonda wa Isirayiri. Abantu ne bagamba Yoswa nti, Mukama Katonda waffe tunaamuweerezanga, n'eddoboozi lye tunaaliwuliranga. Bw'atyo Yoswa n'alagaana endagaano n'abantu ku lunaku olwo, n'abateekera etteeka n'ekiragiro mu Sekemu. Yoswa n'awandiika ebigambo ebyo mu kitabo eky'amateeka ga Katonda, n'atwala ejjinja eddene n'alisimbaawo wansi w'omwera ogwali mu kifo ekitukuvu ekya Mukama. Yoswa n'agamba abantu bonna nti, laba ejjinja lino linaabanga mujulirwa gye tuli, kubanga liwulidde ebigambo byonna ebya Mukama by'atugambye. Kyerinaavanga libeera mujulirwa gye tuli, muleme okwegaana Katonda wammwe. Awo Yoswa n'asiibula abantu buli muntu agende mu butaka bwe.
Awo oluvannyuma lw'ebyo Yoswa omwana wa Nuuni omuweereza wa Mukama n'alyoka afa ng'amaze emyaka 110. Ne bamuziika mu nsalo ey'obutaka bwe mu Timunasusera ekiri mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'olusozi Gaasi. Abayisirayiri ne baweereza Mukama ennaku zonna eza Yoswa n'ennaku zonna ez'abakadde abaasigalawo Yoswa ng'amaze okufa, era abaamanya emirimu gyonna egya Mukama gye yakolera Isirayiri. N'amagumba ga Yusufu abaana ba Isirayiri ge bajja mu Misiri ne bajja nago ne bagaziika mu Sekemu mu kitundu eky'ensi Yakobo kye yagula eri batabani ba Kamoli kitaawe wa Sekemu ebitundu ebya ffeeza 100 ne gaba obusika obw'abaana ba Yusufu. Eriyazaali omwana wa Alooni n'afa ne bamuziika ku lusozi lwa Finekaasi omwana we lwe yaweebwa mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu.